abasinga bagamba otambuza nnyo for God and my country but okikola in reverse for God and myself. Anti kankubulire mpuliriza inze ng'ovudde mu bino byonna, yeah? This is business. Music is business. Oba okitegeera nkola mulimu guno kunzija ku level okuntwala kugulibwa. This is business, don't forget. Omuntu yenna awulira ng'ayagala mukwate muyambe ajja ntuukirira nsabe nti Eddie oyagenda eri nembadde nsaba ngendeko naawe tiketi njirina tukoze tutya. Teri yali akikoze. Ekyokubiri inze omuntu yenna awulira nga bimulemeredde ajje mu signinge mu promotinge. This is business. Omuntu ayagala omuti tegusituukira nnyonyi. Nze sigenda kufuna sleepless night nwana kulaba nga nfuuka kyendi ate neetambula mayumba g'abayimbi mbakola ki mbayita omuntu yenna ayagala okumuyamba ajje gyendi kuba nze nkoze ate sijja kutandika kwegayirira abantu wadde tukolera ggwanga Uganda naye nze ndi muditambuza ne bano n'abalala abangoberera tegera bagwetokirizi gye bali olabayo bamasakakirizi gye bali olabayo abantu bonna mbaleese ku chat kwebali so saagala ate kankaite no sijja kwogera bingi but there's one thing I want to let Ugandans know. Nze Dirisa Msuza Kenzo hustler. I hustle each and every day to make my people proud, those who love me and those who follow me. Seguya muntu yenna the city politician munesimbye okunoonya buwagizi seguya muntu yenna nkola mulimo guno ntunda music yagadde namutola tayagadde namuleka so temunengeza nnyo awulira nga tobyagala bireke abayimbi omuyimbi yenna awulira nga kyenkola tokyagala kola ekikyo nja kuwagira nkukubira enduulu mwebale. This is what I can say about that song. Okay? Kyenyinza okwogera ku luyimba olwo kiri kimu inze naddamu oluyimba olwo not because zimba olubeeko gye luntwala zinatuuka dda nyina ennyimba ezirina miliyoni 10 mu miliyoni 5 mu ku YouTube okwo andi oluyimba lwa Fire ndowooza lulina miliyoni 1 mu luvannyuma lw'emyaka obanga ameka oba kitegeeza Fire talinayo oluyimba lusinga lwange bunene ekyo kyogerera wano. Numbers don't lie. I respect the legendary mwanye ekitiibwa ensonga lwaki n'oluyimba olwo naluzemu kyanzizaamu oluyimba nsobole okuba nga ndwongerayo ku muntu ataalumanya mwandabako oluyimba olwo nga nduyimba e Puerto Rico senga saaluyimba ani yandiruyimbe ani yandirutegedde but I'm trying to promote my country by all means. Olwo oluyimba lulungi omusajja alukompozinga nga ali Sweden ng'agezaako okulaga obulungi bwa Africa tulilaga ennyo teyaluyimba si munnakenya munnauganda kaakati tetusobola kuleka lufe lutyo lusindaale nga tufunye akazindaala akanene nagezaako okuluddamu nduteeke ku bigger stage omuntu alumanye amanye ne Fire oba okitegeera. Ekyokubiri nze oluyimba siri musiru kuba bakutuma omusiru tondeeta sobola kukwata luyimba ate nenduddamu lwennyini ng'oli bwe yaluyimba ate nze sinze Fire mba nyina oddukyusa nendukola mu nkola nze gyendaba nga ejja mu mulembe gw'endimu guno omulembe gwaffe gwa mudigido tuli badigizi nyina oduteekamu ekibaala. Ekyokubiri nyina odutufuula edikenzo nyina okulujja mu Fire nendufuula nze. Ekirala oluyimba luli olwa Fire lukyaliyo buli muntu yenna ali eyo nga olina akajanja n'ennugu genda owulirize luli lunooleke nze nandibadde nfuna credit ey'amaanyi ennyo nandibadde nfuna credit y'amaanyi nnyo okuddamu oluyimba olwo kuba ndi mu kupromotinga legacy ya mugenzi ne famire ye. Olwaleero naluyimba e Puerto Rico ngenda duyimba e Senegal ngenda duyimba e Ghana nja duyimba mu America nja duyimba wa omugenzi yafa yandiruyimbye eyo y'abalala bonna abaziddamu eri ayina staging eyo so mukakane mutuuleko wansi wuliriza version eri eno kireke ekisemberayo ddala ebyo bisigadde nanga bwe nagambye nti background noise. Oluyimba twaluyimba ne tuluteeka online for that audience. Ennyimba zaffe wano mu Uganda ozimanyi
Nyimba zaffe mu Uganda zina style mwe zitambulira era zina emiramwa kwe zitambulira ng'eggwanga. Oluyimba nga Gimirabo olusuubira kutuuka wa mu Uganda wano kubanga lulina mu Luzungu wante tumuwogere. So amazima gali nti oluyimba twalukola naye abategeka Grammy ezo bazakabeerawo emyaka kati 65. Inze sirina kyemanyi kubo yazitegeka yali ayiiya biki pulaani ye yali ki era simanyi na formula gye bakozeseza kubanga myaka 65 olwaleero ne Beyonce agifuna n'akaaba. How powerful it is today, how relevant it becomes every day, how big it becomes every day, I don't have any idea. Sound gye baagala ne bye baagala sibimanyi. Okitegeera tusabumitinga ennyimba nnyingi mu Grammy bo ne balondako zibawulira nti zebaagadde. Ekyo kibuuza nze nyina ne kyemmanyi. Era bwe njogera ebingi ku Grammy mba nnimba sirina kye nzimanyiiko. Okitegeera kulina kuwangula green card oyinza kinenyezanga oba waguliridde ani so be bamanyi kye balwagalako be bamanyi. Nalina nnyingi ze bandironzeeyo wano nyina ennyimba nga buli boda ku boda oluyimba bwe baba tebalulondayo ne balonda olwo kinenyeza nze nyimanyi kyenkimanyiko. Abagamba mpuli abateeka mu politics mbomatibi simanyi mukyala we bali ku bodi mukwano bw'oba toyagala kumanya gwe abatayagala. Ebintu bya Grammy byerambuludde ku website yaayo bulungi abagikulembera n'abagitambuza. Matibi taliiko ne mukyalo nabo ba voting member ng'abalala kuba abantu bateekawo embeera ekola ki senga babadde nga be basalawo nga bwe mubyogera senga nagireesu senga twagiwangudde naye tubadde twagiwangudde musirikeeko bantu mmwe tugende wakuke lwakuba nti nkyali active ennyo mu bintu by'okuyimba bino naye bwe naabanga agenda asirowingamu ng'emyaka gyeyongedde ndowooza nze omu kubaliteekawo akakiiko akagenda otereza awaadi za Uganda kubanga nze mmanyi awaadi kyetegeeza ne kikyeyongera ku muyimbi n'okumumanya nti nno omuntu bw'omuwa ekirabo ng'okimuwadde mu butuufu bwakyo bwa gye kimutwala. Ebintu byawana abantu babiteekamu feeling. Gundi teyambuuza simuwa awaadi, gundi si mukwano gwa gundi simuwa awaadi, gundi yagaana okunnyimbirako simuwa awaadi, gundi yakoze kwegamba ebintu babiteekamu feeling. Olaba nze leka nkubule kati ng'olwaleero mu Uganda wano tuli mu Uganda naye nze nkubuulira nyinza n'okuba nga sibeerangako nominated mu ezo awaadi z'abo abaswangiza avenue naye nga lwaki I don't know. Kyogamba sirina nnyimba ziqualifyingawo, kyogamba siri munnauganda ng'abalala naye wadde n'awaadi emu okitegeera. So ekyo kikulaga ki? There is a problem somewhere I don't know and they can't even explain. Okitegeera. So mu Uganda tukyalinamu obuzibu bwa feeling nti oluusi nyinza okuba nga siri mukwano gwe n'ekyo tekijjawo okuba nti nyina ekituufu kyandi mukola. So tulina okukola ebintu nga tutaddemu obwongo nga taddemu feeling. Abantu bano bakozesa feeling. So ekyonoona awaadi zaffe wano kuteekamu feeling, bateekamu feeling oba okitegeera noli n'agaana oko naye otunuulira abantu kati ngaabo aba Grammy ne bakwata Burna Boy ne bamuuma ki Grammy nga asobola okuseeringa Madison Square mu America ate ne bakulaga nti affe tokaayana naffe genda ku website yaffe. Ekyo ekintu kyakamalako emyaka 65 ekiwandiiko ekigamba nti tetufa ku sales na popularity ffe tumanyi bye tuwa na lwaki tubawa kakati. So naabo wadde nze sibanenya nti tebanominatinga tebakola ki nyinza okuba ziqualifying naye okusinziira ku level kwendi ne bwentambuza ne sales zenyina z'Edikenzo Festival biki I think I've done something. Toyinza kuŋŋamba anyway let me not go so far. So abo bokka n'abalala abamu babiteekamu nnyo feeling sinakunzenzeka ne kubayimbi abalala baba olaba wabawo muyimbi gola ng'oluusi bambi yeetaaga nabo naye nga naye tebamulabyewo. So bateekamu nnyo feeling batusaba Mukama buli kimu kijja kutereera. We have a great generation of these people. Bano abaana boolaba bazze bagoberera ebintu bino babiraba babitegedde bagenda kubitereeza. Anyway, omudaali guno ndowooza tujja kulaba ekyokola nja kugera ne management naye ndowooza nze kyendowooza tukolerera ggwanga Luganda abali babalamu batusomeko mubirirango tujja kutwala tukuteeke wali biiti simugobe tuyinza okugamba nti tebali supportive nakinaki but eno ensi yaffe ensi yabaliwo n'abaliddawo tosobola gamba nti nno
ensobi yoli. Uganda is bigger than anything. Uganda is bigger than any politician. Uganda is bigger than anyone. Fena tuliwo kulwabana n'abazzukulu. Uganda yaffe ennungi tulina okujagala. Oba oli akoze ensobi gw'olina okugitereeza. So nja kuguba waguno nja kutwala nguteeke wali BET abaana bajje bagulabeko kubanga twagala Grammy. Nyinza obutasobola kuleeta Grammy wano. Naye ate omwana n'ajja n'abeeramu n'atuula mu museum omwo n'agamba kati wali njagala Grammy. Ate n'akola n'akikola. So we do this for not only me but for all of us. So byebyo kirala kibadde ki? Ensonga endala nze ng'omuntu nze manyi kyekitegeeza okukola ennyo. Kamiliyoni oyo ayinza okuba nga si mutuukirivu mu ngeri emu oba endala naye ffenna bwe tuli naawe ndaba nange kennyini n'oli ali eyo tulinamu ebizibu. Ayina ebizibu bye ng'omuntu era gye sikkiriziganya naye mu ebyo, naye ate waliwo kyenzikiriziganya naye era kyemwagalako nti yakola nnyo. Nze okuyiiya nkumanyi, okukuyiiya oluyimba n'oyiiya olwokusatu n'oyimba olwokuna olwokutaano olwomukaaga olwomusanvu olwomunaana, ebyo ebintu si byangu. Some people you can even go crazy kuba tukozesa bwongo ati muzibu. I respect Chameleon from the bottom of my heart for that. So nze I will always support him though bw'aba akozemu ekitali kituufu gye nze mutuukiriranga ne mugamba ekyo sikyagadde, but still ekitiibwa kyemuwa kyekintwala naye okumugamba nti wano nga siri musanyufu. But may I respect him and I will always support him, and I felt so bad when that happened. I felt so bad and I will always support him. Era nja kubaayo nga abiri mu nyaze muwagire kubanga atuinspirinze ebintu byakoze ebirungi nabyo weebiri bingi nga wadde waliwo mistakes zakoze ng'omuntu naye n'ebirungi ebitutute mu maaso weebiri. So nze kantunulaawo era nze wentunula bw'akola ekintu nga tekitegeerekeka bamunyiivu ne nga anyway, naye nze nsigala mu ekitiibwa lwa nsonga omulimu gwakoze nange gwe nkoze okutuuka wano ate bingi bye namulabirako nkubuulira mazima oba okitegeera. So I give him so much respect to him and I will always be there to support him. Gravity sijja kumunenya naye kuba naye muntu ali akitinga ng'omuntu okitegeera. Nagambye abantu bali akitinga different. Oli bamunyonyogera n'adduka, oli bamunyonyogera n'aseka. Osanga naye bw'atyo bwe yali akitinga naye ate osanga nga signinge gwe yali ategeeza kuba simanyi oba yavuddeyo naga yeye gwe nali ntegeeza yakikoze. Buli omu ali akitinga different. Ffe tusiiba tusobya naye Mukama atusonyiwa oba okitegeera. Bw'atyo bwe yali akitinga ate Mukama yatugana okujajinga.